Ogambye kitata. Ne muzeeyi ani? Nemba njogera ne muzeeyi Museveni nga kuba. Mujjako. Okubya kutta. I love you. Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Maurice Jordan's Kawesa straight out of Almaty Entertainment. Holy channel, bagita Maurice Jordan's K Media. Unapo olwaleero njagala manyize na bagamba nti nasala okubeera nga nambula ku bakyali bange ku bakozi bannange waje bakolera bakola biki batunda biki business tutuzongeddemu tutya kuba at the end of the day twatwagala kwesitula twatwagala kulaba nga tutufuna ate ekisinga akolwalira ni gwensazeeko otunuulira wano nayo mwana Pheobe ne Pheobe banna ali busy Pheobe omulaba she's so much busy mwana tandise bala mali mama ngoli busy okola otandikira obulango Okapocha. Ati okwata video omala kwata video Bani nokuba obulango sebo mujje mugule. Wotekayo. Nateekayo. Oyita ba customer. Napita ba customer. Odi. Kyokola each and every day. Obulina kuchemba nino. Nakyo boyino kola. Tuli bakozi mukwanya. Ne Pheobe oli mupambani. Ati kola zanzo sokola mulimu ogumu. Omuntu ompambani tasobola mulimu gumu. Omuntu nga watamira ssente. Tasobola mulimu gumu. Ensobola okuba. Nakawere esawa zino wali badde okyali. Ate nze mbikola. Nkuba bulango. Just okera wano kukola ki? Nze nkuba bulango. So mali ngeki. Sokobozeko ku bantu banga banaye abalabi aba Maurice mugama mutya amanya Pheobe K Mr.Nzora Mama Amazing kwegamba ndi byonna. Mama ni? Mama Amazing. Mama Amazing? Amazing. Amazing. Mama Amazing. Yeah. Omwana ali waka. Teke yono kama sikansi jeno. Yebasi baba yebasi. Sawa 5 basituse 11 yebasi 3. Akati abayina okubanga kati yebaka nende sawa zange nenzirayo kumpya. How's the business? Business so far is going well. Abantu bampagidde mwebale nnyo mwebali eddala abe Uganda wano bampagidde ate n'abali ebweru bampagidde. So mune kibanga mukama akikola bulungi kama kitambula bulungi. Mifaliso gyo kajo ina muno. Mulimu ne beddings, mulimu bed cover, mulimu neti. Kama nina bintu bingi nnyo bentunda. Abera bagala ebitanda kubewa Timo furniture nga nabyo tubitumya tubireeta. Yeah. Lwaki mu business zona ziri mu Uganda ono gamba beddings. Nabadde sinaba kulabayo ko mulala akola kintu kino utenkola ku TikTok. So ne ngamba nange let me do this. Hey, so what customer ako. So come kwa tutofa. Anyway, thank you so much guys for watching this channel. My name Pheobe ngabo omulaba each and every time abeera so busy abeera akola abeera nonyamaja ekyo kye tubagama alabye sente kale nzirabe kakati Alex wakoma okuva mu town abadde alina package jatuteyo ku taxi akuleetere agenda kukubira. buli kaseera aba receiving sente buli kaseera calls zonna za receiving ziba zisente calls za receiving sosola ngenda kuwa nga package zene kale ngenda mukulabira emaja ogenda kujja osibe wano package enkaaga mu 5 owadde ogamba ki Pheobe obeera wano just to see ate n'ekirala omuntu ayinza olowooza mbu eyo bizinensi bantu bangi bagikola bantu bangi balina emifaliso badiya abantu bangi era tebanagula mifaliso ate abantu bangi beetaaga otuusa emifaliso oba kitegeera ate si buli omuntu bamuweerako bye muweerako bizinesi olina oteekamu ekisikiriza omuguzi. Kyekiremera okubuuza nti abalina emifaliso bangi lwaki omuntu ye yali badasikirizibwa n'agamba nze bali bonna kambalekeyo kange nengule wa Pheobe
kubanga ekintu kitonotono bulungi omuntu n'omuwa ekintu nga kirungi kati ku package kukwerako mu size 8 inches mu rose form size omugumu 8 inches yebereeta 8 by 8 no 6 by 6 5 by 8 8 inches buno 8 inches zizine z'omabbali wano stock kubanga stock tannagwayo stock gwe bampaddeko emfaiso nasabye leeti leero lwakumeka leero lwakuuza leero lwakusatu bangambye tebanakustokinga kuva eri mu kampani kuleeta batika lwa mukaaga kati bagambye bampeko gye balinawo nzoyinza stock wa emfaiso 5 by 8 nga 15 ne 6 by 8 15 ne 4 by 8 ng'emfaiso ena n'oyongeramu awo ne high density n'oyongera kugamba emfaiso pieces bayinza okundetera wano nga emifaiso ng'ostockinga mingi nga bagigula wiiki eggwako nga baguze emifaliso kumpi gyona gyona nga bagiguze nga gyona gigenze ng'olina okulistockinga katugenda mu season ologerawa abantu basitockinga emifaliso kuloga bannange nakkiriza kristu nefuna eddembe ate nemmanya mu business olina okubaamu ne logic dira business okiteekeko ekintu ekisikiriza omuntu okitegeera nekugamba mwami wange okay Pheobe akyakwata ku mwami we ate kakatoka tulaga manye Pheobe you know by mweba Facebook ba online influencers mubeereyo nga mumanyi nti buli kimu kyokola olina okubeera ng'oteekamuko amagezi ng'oteekamuko obwongo omuntu omulala kikigenda okumusingako omuntu omulala bw'aba akola kino nze nina kukola ki ekisinga kate ku kyoli kubanga bintu biba bingi nti okola kino nego olina okuteekamu ka ingredient ako akagamba oli nti nno nze leero ono sigwe ngenda okugulako ngenda kugulako ono leero sigenda kugulako ono ngenda kugulako ono olw'ensonga batateekamu ka logic ako mwana wa maama mwana wa taata ogenda kubanga bakasitoma baluzinga kubanga bino ebintu bya competition ate competition si maanyi competition bwongo na logic tukoze tutya kikyengenda okukozesa kikyengenda okubina okukozesa bampita Maurice dance kawesa nkyali wa Pheobe agenda kuba atubulirako kiki ye kyateka mu business akugambye nti kati abadde akyatubulira package nti omufaliso ye gwatunda package abadde akyatubulira package ye eriko akyayogera na mwami ate ebigambo by'omwami sisaba n'ebigambo by'amaka biba by'amaka byawakasinsinza gamba nti ne banange obufumbo bunyuma mufumbirweko gale Pheobe ali wanena ayogera n'omwami mufumbirweko you guys you don't want to marry you don't want to marry nekati tuline Mrs. Nzora omuye kabuwati mama Pheobe mama Chikaba nakawere nakawere mama amazing mukitu oba okitundu oteekamu ekintu ekisikiriza abantu kati bali nimbagamba wana abantu nti bafumbirweko umanyi kati obadde receiving awo call nogamba excuse me kyayogera na mwami wange agamba omuntu afumbirwa ayingire mu kibambulira avugira akabasa kale tujja gendayo wali kyatulya paketi kade nkugamba kyekiro noteekamu ekisikiriza woba otunda ennyama bagamba enkwerako n'obutungulu okusegeera so kati eno paketi yange nkwerako mufaiso 8 inches bed cover nzize otuzamu nzize njagala omufaliso 6 by 6 yata kupira opiri ne bed cover nguze omufaliso 6 by 6 sikuwa 6 inches tompa 6 inches wa 6 by 8 ompa 6 by 8 faliso munene zino west inches inch munana eya 6 by 6 kwerako bed cover ne pilo pili ne net kwerako pilo pili ne net ngabo biraba wana eta ne net zino pilo ziba zino pilo oziraba pilo nzikuwerako ne kumufaliso 8 inches 6 by 6 ogenda newe baka kumufaliso ko nga mulungi mugumu tekugenda gwamu
ne oba wa kilo mmeka ng'omufaliso okumala bulungi nnyo. Net. 7,000 ye package yaabwe. 7,000. Eri 65 ye 5/6. Ofunira wa bino ebintu ng'ogabirako. Era obeera ofuna naye lwakuba nti n'abantu tulina omululu mu buli kye tukola. Kitegeera. Omuntu n'omuguza ekintu nga kiri extra n'otabako nakyo omwongererezaako. Omuntu asobola okujja ku dduuka oli n'amuguza omufaliso nga gukubisaamu emirundi ng'ebiri. Naye omuntu omuweerako bino byonna naawe n'ofunako naye n'agenda nga musanyufu. Kitegeera kimusanyusa. Bino bigabira ku 6/6. Byonna ne 4. Ne 4. Ne 4/8. Yana mu 8. 6/6 ya mitwalo 7. 5/6 65. Ate ofaayo. Kati ate bw'oba ogambye nti gwe tolina ssente za 6/8 oba 5/8 waliwo package ya 5/2 yebawa mu mufaliso gwa 6 inches nagwo guba gufaanana bwe guti naye mu 6 inches. Era sikukuwera munomo. Era sikukuwera munomo. Kwe kwawo. Yogire mu 6. Kati guno gwa 5/6. Ne gulina 6 inches. 5/2. Package. Kati era wengula guno era biri mbifuna. Naye mufaliso kwa kendede inches. Wano waba wakendede inches. Naye ng'ate omuntu yenna asobola okukola bizinesi. Kasita osaba Mukama n'omugamba akulaga bizinesi ki gy'osobola. Omusibe ojja kwagala ate okola ebya ffibi. Oyingire emifaliso. Kiseke lwekisingidde ettaka. Lwekisingidde ettaka nze. Kati Alex wuno nina omugamba muwe ennamba y'oli alisingidde. Mukwate. Phoebe ali so busy as you can see, as you can hear. So composing them. My name is Maurice Jordan's Kawesa oli ku Maurice Jordan's Media. Nyongera okujugiza ti program eno yagiddwa banafe aba Aromatic Entertainment. Era nga bongera okujugiza nti ngenda kuzomeza 25 tuli Masaka ku Maria Flow, na kuzomeza 26 tuli ku Obligato. Nakuzomeza 3 mulumu tuli ku Nana Hotel. Lukaya. Abantu bajja kwebuza mbu nalabika kodi amezanyo. Mumizanyo gita ejo ku stage. Ejo ku stage. Phoebe sawe nagenda kujja ku stage. Babulanze mbatya. Phoebe sawe nagenda kujja ku stage. Gwe kasitola nga tutandise okutambuza neighbor live on stage. Live on stage mbani n'okujja. Kati wate ani abaana azannya ku kifojo. Ani abaana azannya. Ani asobola okukuba. Ani olubuto nalujja. Ani agenda. Omwana wange takyagala ekyo. Mwana takyagala. Yeso kolinde. Ne Phoebe, bali da njagala kuweza buli jensonge. Phoebe. Oyo customer? Bino ebyo omwana Phoebe tabyagala kyavaawa. Kale nali awo nga nkola video. Koli yangamba kigambo kyamugamba ekyo omwana takyagala. Omwana tayagala kino kati nga ngamba kyakulya ngamba omwana takyagala ekyo nga nekyo kwete saagala ngamba gambe ekyo omwana takyagala. Omwana tanazaalibwa. Yali tanazaalibwa. Nga gwogamba takyagala. Omwana nga takyagala. Kati nga ono beera ng'oli lubuto. Omuntu nakola kino nga ekyo omwana tajja kyagala. Kijja kola ekyo omwana takyagala ekyo. Kati nabo ne batandikira mu comment section ebyo nabyo mukola ebyo omwana wa Pheobe tabyagala. Omwana wa Pheobe ebyo tabyagala. Bo benyini bye basaakaanya nenze nayogerako bwogezi. Bagenda ko kalumu. Ne batisaakaanya ekyo omwana takyagala omwana wa Pheobe. Nenga tekyali kyamaanyi bubako. Kati omwana bwe yazaalibwa yamala n'abyagala. Ate kugambe. Anayogera noonya we muwayiririza. Onoonya we muwayiririza. Nezi tolabawo. Baby ali. Mulungi. Ama. Nini? Samkulaga ama? Mundaga ama. Mali waneno matamabuku. Matamabuku. Niba nangu mwana wana yakufanana. Oba kuzala akana akazungu. Olabye bannange mwe. Bobo funo omusajja kakatwala nze ndi wa black. Mwe kazungu. Wala kati nze ndi wa black kati ate nina kufuna mukyala nga wa brown. Tuzaale omwana Mwana nga amunyunguka muko. Ne abaddugavu si babe. Sisigambye nti babe. Just tulina kubalansinga. Kati Phoebe teeberezaamu nga nkuzaddemu omwana. Era omwana abaanyirira.
Sinzira kubanga kati nze muzadde wange muddugavu. Ngamba kakala. Kati nze kati na blendinga nani? Olaka blendinga ne mama muddugavu. Ne taata muddugavu ngeno kala yange bwogiraba. Nze simanyi kirabe na ku media kwensokedde okulaba. N'ebbanga lyonna nze mbadde nga ndaba abazadde bonna nga baddugavu. Naye wa mu kyalo jalaba bazadde muzaddewo bazadde baba mikwano gyo bonna baddugavu. Nenze nawe nasinga obweru. Simanyi. Ali ku kamera ni asinga obweru. Kala za ni munyungufu muko kale. Okimanyi tufaanagana mufe. Anti kati olaba kala zaffe. Tuli bakala yemu Jesu akwetawulo oyinza kulaba ngono gundi ye ali light muko. Ate n'omweru naye kenyini nga bako waliwo bakabona baba. Nogambo baba ba munsi. Omulaba muddugavu munna kusinzeeko. Naye nga ate muddugavu. Pheobe. Wano wootuuse. Olweyo olw'ensonga nti kati erina business eno. Business by the year. Business yange. Nalinga lubuto nga temundaba. Ya mwami. Nkuba bulanga. Okay, fine. Business ya mwami. Naye ya fefenna. Mani no jenyigamu. Ya family. Business ya family. Mani no jenyigamu. Kati tulabyeko banji navanti wali house manager. Kati ba house managers tubalabye banji nakomawo wano nakuba emiranga tufune bigaana gwe wakikola okubeera nti no ovuddeyo mu house manager nojje Kampala nomala okujje Kampala nofuna omulimu ku TV ovudde ku TV kati uyingidde mu movie kati oli ku film okikola otya wali ngeri gye kikola mukubanga bana success story nachi ina protocol to waita wano nedda success buli muntu alina engeri gyagituukamu okitegeera ate oba ogiri muto samanyi ati wano wendi nkulaga nti nkyayiga ssente ate nga abantu balaba banegwe ng'oyinako wootuuse naye nga gulaba tolinako ewaatuuse okitegeera kati gwe Maurice oyinza okubanga okuvuga emmotoka ey'emitwalo 10 tekikwina mbuzi ate nze nkugamba nti ku kyesatu awo sitwawo mama mwabateekamu agaabiri mu kikola mutya naye ng'oli akugamba nnyo gataano olunaku okitegeera so kati gwe nolaba ng'oli alina waatuuse gwe wotanaba kutuuka naye nekirala emikisa gy'abantu tegifaanagana waliwo buli muntu wajja okubotolera buno obulamu bwaffe gwe tulimu bulinga namba line oba wakamala eziri negative tomanyi oyinza okuba ozimazeeyo oba tonakumala ezize ziri negative buli okutandika okugenda ng'oli ku positive oba okitegeera omu ayinza okusoosa positive waba teyeekute bulungi nnyo n'amalira mu negative okitegeera so kati buno obulamu tebulina nnyo method nti eno method nakola bwe nti nembuukira wano bwe nabuukira wano kati muna inayo buukira wano okitegeera so oyinawo osobola muntu nawe genda ku kyeyo obeere ku media bw'ova ku media ojje obeere n'abantu bano ne bano naawe ogenda kubeera nganzi tewaliwo protocol yonna newenkola ntya sisobola kubeera baby gloria saali baby osobola kubeera baby saakula walika baby nali baby nenkula okitegedde newengamba kati abaana bangi tobalabe babayimbisiza waliwo afunye gigs ngeza baby gloria okitegedde bayinza okuba balina mu myaka giri baba bagezezaako naye nga bikoze balowooza nti okuyimbisa nti bwoyimbisa omwana omuto atuuka n'afuna gigs kitasoboka tekisobola ate era tebifaanagana nti banayenze we nafumbirwa obulamu bwange ne butereera nedda oba nze we najja ku TV obulamu bwange ne butereera nedda byawukana kati ogambye ku mukyala Ravi nze yamala kujja ku TV nendoka mutegeera ne bamuwasa nabanga olaba obulamu bwe bwatuuka okuviira ddala emabega we yakola ki we yatandikira nti yajja ku TV ne bamuwasa olaba nga obulamu bwe si buki ate oyajagana naye kabampase bakuba oyo emiggo ajja mulaba ku trip ng'agenda ku trip zeeri bakuba bakasetukkiriza naye ng'okyamazima solaba nga Ravi akusinga bane kati omusajja atayenda omuntu agenda mujjawa ye kati waba ayenda ngenda mukolera ki omusajja wabanga nze anfa buli kimu ne mugamba njagala agenda ku trip ye guli n'agiima nandagala avu nangamba ye gwe asooka bali nga te bo balinawo waabwe gwe baagala onnyigawo nti yasooka okitegeera naye ng'omusajja ngambye gwe asooka nandagayo ne muba namawulire nandagayo ne muba bazadde be naye ng'ate oli agamba nedda nnyako gwe asemba nzikirize bba wange nzikirize gwe nakukiriza mwana
nakuliza omwami yasalawo buli kimu gwe bawo n'amala nagwe believe oba ku muntu akugamba tugendeko ebweru olyeko ku life y'ebweru mwami Nzora ali mukutwala bweru ngamba wa rape wa rape ya nagamba tugende ebweru olyeko obulamu kati vaayo nogenda laki ng'olina life yo gy'oli muga tostressing nnyo mbuba nendikola ku TV buli lunaku lunaku nedda okitegeera naye omuntu ng'alina obulamu bwakwagaliza obeere ate bw'otasobola kubeera kati nze obulamu bwange ne mwami Nzora bulala nnyo tosobola kufaanagana na bw'abalala okitegeera ate gyeyagala oyingira engatto zaffe oyinza obutasobola ojja tusanga tuli mukwemulisa tulinga abakola tulinga abatakola oli nagamba nemwe mukola mulimu sente muziki eje mpetera giri mu sente eyo mwina there's something behind waliwo ekigenda maaso waliwo abateeka mu sente bw'oteeka omusajja mu sente nogamba neza ateeka omusajja gweteeka mu sente ne mukunoonya sente nzijja wazo ze muteekamu bana inegwa abantu solo tegeera oba nakyo nafuna neno buno kusente webuti ni wala nafuna kusente webuti bana tevuwala kuteeka mu musajja sente owasa omusajja omukyale oyanjule nga nabwe weyanjule omala omuterewo ne bizinesi kwagala nnyo obufa ekyokwagala kiri awo ku sente mmeka sente mmeka mukolo gwange we gwali akukyala no nabo basibirawo empale okukyala obukyazi nagamba katukomaawo okwanjula ediko yaliwa sente emmere abantu tebalya sente otabamanya nti beeyama bangi miliyoni nga 4 abaatuukiriza mukwano nnyo ddala n'okusinga kuki kubanga singa abantu abo baatuukiriza simanyi bwe twandibaddeko bannange naye gwe kyoba omanya beeyama oba ne bakusaakaanya omukolo ne basaakaanya naye abamu ne batatuukiriza ne batuukiriza kakati kati tuganya majority ekutuukirizaako eggwaddeyo nga miliyoni 7 emmere y'okulisa abantu nga omanyi byonna bigende mu maaso nga byonna biteredde entende muziki bikibi tugamba ebintu binnyo engoye za mugole biki awo eguddewo katugenze ku mbaga omuntu yakontributinga mu kwanjula tajja kontributinga mu mbaga okitegedde anti katugendeddeko eyo probability eyo gamuno abantu baba bawa ssente ku kugundi ku kwanjula be babateekamu ssente abakazi abateekamu ssente n'abateekamu kwanjula n'abateekamu teekemu ku kwanjula teekemu ne mu mbaga okategedde ako ate w'omaliriza ate kati bizinesi mugikole bw'oba ogitunulidde bizinesi eriwa ssente empisa gya bbeeyi empisa ogumu guyinza okuvaayo emitwalo 3 guyinza okuvaayo emitwalo kyenkana mitwalo 3 ekitone nnyo kakati empisa tulina emeka oteekewo emifaliso 10 tulina emeka naye kitaba 10 ekibeeranga mu 3 nga 4 ate olumala ku mitwalo 3 miliyoni nga 10 myezi ate olumala oluusi kano akayumba tekakyabamala mukyuse ku nnyumba endala olumala okukyusa mukyuse ku nnyumba awo nno tuli ku ssente nno ya mukyala gye bagamba akola ateeka maama obanga nazikuŋŋaanya essawa mmeka kati nakyo kimaliriza gamba ogattamu n'ogamba hamu oba zibeera ssente mmeka lwaki abantu bano tebakkiriza nti ebintu bisoboka tebakkiriza nti ebintu anti baba tebakkiriza nti omuntu aba asobola okukola ssente ate waliwo obulamu bw'abantu lwaki ebiseera ebisinga omukyala babeera public figure omwami n'ayanjula omwami n'amwanjula lwaki balowooza nti omukyala yataddemu ate ssente mu mwami ate n'abasajja bibaluma biba biruma
ne nakate kumachane nonya sente zange atoli nanga mumchala yange yes go public figure naye nange ndiye ndi mu kasolinga nonya sente era nchikoze kuno chikubanga kwagala akati bali bo babu mama sente mekezo omuntu zawa ateekamu kati huyo twakamala kuzala mwana tali less than 5 kuvayo mwana yeka kuliko byandi byachi kati kulinagamba mama eyo naye yatadde temwagala muntu abayitako kwongere Pheobe temwagala muntu abayitako naye mumuge ekisusaati aliyo bulungi mumubeerako n'aliyo obubi mumuge ekisusaati wogajja ntogeze nnyo sala bw'osala gwe siriimu yakutte iki mukwano babigambo boys muliwa wandise b'otaata mwami wange omulungi ulira love hello kati mwaba tali mu love kamulabe ennaku ulira love ani aloga network ani ajikwata ani aloga obufumbo bwa mukyala Nzora ne mwami Nzora esimu nga teyitamu engeri gy'osuusamu eddoboozi ng'oyogera n'omwami anti era lina okutuuka toyagala linjogeza kasitoma lyemba muwogeza atake bane mugweko mu love ba house managers hawaii hello kati ulira love sirika wanji taata obukyali nedda sonyiwa taata saali nattima mu kusooka nkyuse kati taata wanji osimbudde ogambye eki taata ne muzeeyani nemba njogera ne muzeeyi Museveni nga kunkuba mujjako okubya kutta taata sonyiwa munange sonyiwa baneesaba kusonyiwa eba ne banyogereko 16 Pro Max esobola okubanga evuga nnyo kituufu mbadde siwulira ku 14 sikyawulira akadde katono waliwo abagala iPhone 11 kati ye 14 emulemi ayagala 16 Pro Max love wali mu ntandikwa nadde nkubira Alex abadde tali nawo kakati mpade tata don't tear it bananga, don't tear it, push the word. Awula tata wabano nsakanyiza leero banna nasula mu kitanda ngenda fumbayo omwezi onsakanyiza bulala ndi kudduka wano mbadde nkuba kalango byonna nembikozinga nenkubirako yegwe mukulembe gwe katata kale ogenda komawo sameka okomawo ko n'ebicupa bya soda kwegamba kemiko oyo twetaaga tumunyweko leero
Omusawo simanyi oba anakikkiriza. Ayinza omusiikako. Yafa obuwuga. Kati kamaliriza akalango. I love you. Yapimanyira. Era gwe kasolo mudde. Umanyi ki?